Aishu zaman tuwangalira ku mulembe guno abantu nga buli omu akola kyabayagadde abajoga Allah subhanahu wa ta'ala ne bajoga abavoola Allah subhanahu wa ta'ala bamuvoola abazaaza Allah subhanahu wa ta'ala ne bamuzaaza abakola amazambi ne bakola amazambi naye nga tebeefiiriddeyo nti akaseera kagenda tuuka basinkane Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga esooka barakallahu fikum owoolyawo ku nsonga Allah tabaraka wa ta'ala kwasinziira nabeera nga amakuba gabavaamu riziki Allah gateekako natti. Abantu bakeera ku makya wana wankya ogenda onoonya ensimbi ne wallahi ensimbi tezikyalabika. Naye ojja kwesanga nti mabega waakyo waliyo ensonga lwaki. Ensonga esooka itiyanu dhunubi wal maasi. Subhanallah, abantu okubeera nti bayitiriza nnyo okubeera nti bakola amazambi bakola ebyonoono bajoga Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yonna. Baduwa Allah tabaraka wa ta'ala naishu zaman tuwangaala ku mulembe olwaleero nga buli zambi likolebwa. Buli zambi likola ki? Buli zambi nga likolebwa. Ojja kwesanga nti ne mu mazambi ago mulimu amazambi agaakolebwa min umami sabiqa ku mirembe egyatusooka Allah subhanahu wa ta'ala n'abazikiriza. Me mulowooza Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubeera nti akyatwaddeyo akalembekereza n'atatuzikiriza, mulowooza Allah subhanahu wa ta'ala talaba amazambi gakolebwa mu nsi olwaleero? Ebisiyaga bifuuse ebisiyaga, obwenzi bufuuse obwenzi, bulyazaamaanya bufuuse obulyazaamaanya, obubbi bufuuse obubbi, obulyake bufuuse obulyake. Naye fabima kasabat aidikum, nga tetunnakaaba ekonomi efuuse ekonomi, tusooke tuule wansi tulekwe mu ttooki. Kaifa naish, tuwangala tutya? Kaifa haluna maa Allah, embeera yaffe eriyitani Allah tabaraka wa ta'ala nga tonnakaaba sinnakaaba. Fabafuuse ensonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala takyatugabirira. Allah subhanahu wa ta'ala awantu abadde bava ensimbi zakendeera ntono Allah baziwadde, nazaa fihi baraka. Allah subhanahu wa ta'ala yajjamuki yajjamu emikisa. Nabekyaboluganda twetereze barakallahu fikum, twetereze nga tetunnaba kubeera nga tusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala, twetereze nga tetunnakaaba maziga, twetereze nga tetunnakaaba ekonomi efuuse ekonomi. Ojja kwesanga nti fe abafuuse ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala ensimbi zeevedde, amakuba agavaamu ensimbi tezikyavaamu bulungi. Allah tabaraka wa ta'ala omuntu gwewadde ensimbi nazaa fihi albaraka, bweguwa mukisa Allah subhanahu wa ta'ala agugjeemu. Idhan abooluganda twetereze barakallahu fikum, twetereze tutya okubeera nti tulekerawo okukola amazambi, tukole tawuba, tunyeri Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe. Allah agamba nti qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Omuntu nga yedibaze abadde akola amazambi ajoga Allah, ali haram, akola obwenzi, anywa omwenge, akola ebirala byonna, nebukera ku makya n'akola tawuba nenenya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti ya rab kati nziguddewo a new page. Allah subhanahu wa ta'ala akuddiramu, Allah subhanahu wa ta'ala akuwayo chance. Kitegeeza nti omuntu ebbanga lyamala nga akyali mulamu aba akyalina chance eyokubeera nti yeetereeza, eyokubeera nti akola emirimu emirungi, agenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah tabaraka wa ta'ala mwana wattunga musiimu gyali. Ensonga eyokubiri, ezimu ku nsonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala weziba nsimbi akyazitumye, bwe bariziki Allah tabaraka wa ta'ala akyagitumye, egamba nti qillatu tawakkulu ala Allah, be bantu okubeera nti okwesigamira kwabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala kutono kwakendeera. Tuwangala mu nsi ya Allah, twesigamira bitonde, twesigamira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala n'atugabirira atya? Allah n'atuwa atya? Allah n'atugabirira atya tuwa ensimbi mu butuufu nga tumwesigamira Allah tabaraka wa ta'ala? Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba mu hadith, law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi larazakakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruh bitana takhruju min awqariha ja'i'un. Ni Allah tabaraka wa ta'ala n'akigabirira. Abasiraamu olwaleero singa twali twesigamira Allah tabaraka wa ta'ala haqqa tawakkulihi, ne wallahi ekikwewunyisa naish tuwangaala naye nga essuubi lyaffe mu Allah tabaraka wa ta'ala ttono. Essuubi tulina mu baddu.
Allah subhanahu wa ta'ala twamujjako essuubi ly'okubeera nti alina okubeera nti yatugabirira naye nga tukimanyi nti al arzaaqu biyadillah abooluganda engabirira yonna eri mu mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala tebeerangako muntu lamma kunna fi covid bwe twali mu covid abantu bakaaba gavumenti era tuyambako okubeera nti egaba akawunga yatuuka ekiseera n'epondooka obuyiza nga tubuzaayo wa Allah subhanahu wa ta'ala yemugabiriza ebitonde byonna Allah subhanahu wa ta'ala ndaba obeera mu swala ogamba nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay Allah gwe tusinza gwe tusaba obuyambi otuyambako bino ebitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ayisiza mbuyisiza nobeera ng'ofuna kyoyagala naye ng'ate engabirira yonna eriki eri mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala abooluganda twesigamire Allah subhanahu wa ta'ala nga tunnakaaba twesigamire Allah subhanahu wa ta'ala twesigamire Allah subhanahu wa ta'ala bwebeera ng'ensolo ekinyonyi kimanyi nti Allah tabaraka wa ta'ala yakigabirira nekyesigamira Allah subhanahu wa ta'ala nekikwewunyisa nti ekisolo Allah kyeyatonda oba ekinyonyi tekisobola kusula njala negwe omuntu wallahi osula enjala olunaku lumu ezitali bbiri nga tolina kyebafunye ne lwaki oba osula enjala ng'olina akaduuka wokolera olina wootula noononya risiki naye ng'ate ekinyonyi ensolo temanyi wegenda kujja kyakulya nekiba kitambula eba etambula Allah tabaraka wa ta'ala nagiwa nagigabirira lwaki yesigamira Allah subhanahu wa ta'ala emanyi nti engabirira yonna eri mikono gyani eri mikono gya Allah subhanahu wa ta'ala abuluganda twesigamire Allah tabaraka wa ta'ala haqqa tawakkulihi kwenya abagamba ina tawakul nabeerawo natuula nagamba nti nze Allah ajja kuleeta tagenze futafulumye tagenze kola atudde butuusaawo nagamba nti Allah ajja kuleeta naleeta atya lazim tajal fihi asbab tekedde oteekawo ensonga yiyako yiyo sabe Allah omwesigamire Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ajja kukateekamu omukisa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubaraka naye bonaatulaawo nogamba nti nze ntuddeawo Allah ajja kumpa ntuddeawo Allah ajja kuleeta baddiwa Allah naleeta atya lazim nattakhidha fihi asbab tekedde oteekawo ensonga ezo Allah ayisizeemu nate abeere ngaatugabirira aboluga twesigamire Allah mu mbeera yonna mahma dhaqat bina dunya ensi ne weetufundirira etya bantu bali mu covid ne bakaaba amaziga ne bakaaba tebakyakola tebakyagenda mu bibuga tebakyagenda ku mirimu naye ani yafa ani gamugamba nti gundi yafa enjala tewaliwo muntu yenna yafa Allah subhanahu wa ta'ala aleeta omusiiba naye ng'ayagala kulaba abantu baneeno ebbanga lye bamaze nga nabatonda bantegeera beesigamira gyendi bamanyi nti Allah tabaraka wa ta'ala yagabirira oba bamanyi nti bitonde bye bigabirira zino ensi ezaali ez'ebbeeyi omuli za Amerika zi Russia bakaaba amaziga bakulembeze balabibako nga bakaaba balaba abantu ulufun abantu bafa bantu baggwawo Allah subhanahu wa ta'ala awo kyagamba nti limani lmulku lyawm ani omukulembeze ani kabaka ye Allah subhanahu wa ta'ala bantu bonna nga bavunnamye wansi bantu bonna nga bakaaba amaziga bantu bamaze okubeera nti bafa awo Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga akkakkanya embeera era ekikwewunyisa nti abantu ne baddamu okubeera nti bawangaala mu nsi ne bagana okwesigamira Allah naye ngaati Allah akombesezaako Allah akulazeeko kikyali obuyinza bwe wama dhalik n'ogaana okubeera nga omwesigamira ne bukera ku makya n'okaaba bannange ensimbi zibuze bannange abaana tebasoma bannange naye notamanya nti gwavuddeko ensonga lwaki gwavuddeko ensonga lwaki ebiseera ebisinga omuntu asobola okubeera nga ali ku nsi Allah subhanahu wa ta'ala namuyisirizaako embeera y'abantu okubeera nti ekaluba ne wallahi olunaku lwanaava mu nsi lwanajuluka naava mu nsi Allah subhanahu wa ta'ala embeera n'agiteeka mu nteeko so abooluganda twesigamire Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera zaffe zonna tumenye nti Allah subhanahu wa ta'ala ye mugabirizi w'ebitonde byonna esibitulize wa Allah tabaraka wa ta'ala tulekerawo okusabiriza abantu batusabiriza naye ebitonde bya Allah balina ebizibu byabwe tuwanike emikono nga tumuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala bwabanga atupromisinga faman duuni astajib lah bajjamaani ansaba mwanukule ne wallahi tusaba bitonde tukabirira bitonde naye ngaate Allah yatugamba naye ani ansaba mwanukule munsabire nze Allah wammwe nja kubaanukula nabekitabo oluganda twesigamire Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera yonna tumenye nti Allah tabaraka wa ta'ala ajja kutuwa bye twagala ensonga endala barakallahu fikum
obulawo kunzimu ku nsonga lwaki tunoonya ensimbi Allah akyazitumye lwaki tuwangala mu nsi nga ekonomi efuuse ekonomi nga tetunakubeera nga tukaaba mbeera efaanaganako bwetyo tusooke twetereeze kasmu maal al haramu ensimbi musiraamu zoolya zendya zivaawa ziva mu makubo ki musiraamu ozijjawa nga tonnakaaba ekonomi efuuse ekonomi ensimbi ozijjawa makubo ki mujja riziki gy'oliisa abaana bo ne mukyalawo ne famire yo ensimbi ezo ozijjawa ja kwisanga nti ensimbi tuzifuna nga tuzijja mu haramu tuzijja mu bulyazaamaanya kuyiwa emisaayi gy'abantu tuzijja mu bulyake tuzijja mu bubbi n'otwala mukyalawo n'alya n'osomesa abaana ne basoma naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okuzikuggyako bw'ati bw'amala ozijja mu baraka naawe n'okaaba naye n'otamanya nti amakubo gobadde ojjamu ensimbi zeziri ku nsonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala riziki agikuggyeko amakubo agabadde gavamu ensimbi Allah agataddeko natti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba ayyuma jismun nabata min alharami fannaaru awla bihi yagamba nti olwaleero omubiri gw'omusiraamu yenna ogumeruka ogukula nabata min alharami naye nga gumeruse gukuze gunyiridde naye nga gunyiriridde ku haramu omubaka yagamba nti fannaaru awla bihi omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe guli beta okusinga bonaali ensimbi za haramu baganda bange bameka mufu olwaleero abali ensimbi za haramu tuvuga mamotoka tusula mu nyumba ez'ebbeeyi tulina buli kimu tuwasizza abakyala ni wallahi ensimbi tuzijja mu makubo aga haramu Allah subhanahu wa ta'ala tugenda kumuddawa abamu olwaleero bawangalidde ku bulyazaamaanya obulamu bwabwe bwonna ensimbi omusiraamu azifunye naye ng'ali mu kulyazaamaanya abantu ali mu kubba amataka g'abantu ali mu kufera abantu bwafunye ensimbi ze في زمن العباسيين أو في زمن العباس كان فيه امرأة عجوزة وارو مشالة يعني مشالة مكدة تركت لها عرضا بتبني بمملكة التكا نيه فجاء الوزير نوجه مينيستا أراد أن يغصب الأرض يقرأ كويلا أنت أنيكا abbe ettaka ly'omukyala omukadde oyo kubanga yalabanga omukyala mukadde taliiko abaana be bonna bakola kibaafa ne bamulekera ettaka minisita ono nayagala okubeera nga akozesa chansi okubeera nga abbe ettaka ly'omukyala oyo minisita kyeyakola farasha alwazira alqaadi minisita n'akwata ensimbi oba kitwaliise ekyoja mu miro n'abeera ng'akiwa ewa qaadi oba gwe twaliise saabalamuzi n'akimuwa naye nga kikyayagala yagala asale nti ettaka lino it belongs to a minister falamma rasha alwazira alqaadi bwe yakwata ensimbi n'akwata ekyoja mu miro n'akiwa saabalamuzi n'abeera ng'asaze omusango ng'alaga nti ettaka lya minisita kyekyavaamu abantu abeesigamira Allah subhanahu wa ta'ala always bebasooka kubanga Allah yagamba waman yatawakkal ala Allah omuntu yenna yeesigamira Allah tabaraka wa ta'ala fahuwa hasbuh Allah wakumalira embeera ze zonna Allah wakumalira ebizibu bye byonna minisita bwe yamala okukwata enguzi n'agiwa qaadi oba saabalamuzi mukyala wattu mukazi wattu mu bukadde bwe yalaba nga talina wagenda kuwaaba talina sente bwagenda mu kooti talina looya talina mulamuzi saabalamuzi amala okusala omusango nti ettaka lya minisita mukyala omukadde ono فرفعت القضية إلى قاضي السماء ناكوات قضية ناكوات سونغ ناجولك الله سبحانه وتعالى أليس الله بأحكم الحاكمين أني السابر مزي أنا ملمزالكم تكو
الله سبحانه وتعالى فرفعت القضية إلى قاضي السماء ناكواتين سونغا ناجولكزا الله سبحانه وتعالى إذا جار الوزير وحاجباه إذا جار الوزير وكاتباه mulya zamanya obubyolo bulyako obwo otutte ekintu nga si kikyo ensimbi z'olidde si zizo nolowooza nti oli seefu naye njagala omanye nti omutontomu bwe yali atontoma ku bantu abalyazamaanya abali ensimbi nga si zaabwe abafuna ensimbi nga bazijja mu haramu yagamba nti la tadhilimanna idha ma kunta muqtadira abasiraamu tolyazamaanyanga tulyanga ensimbi eza haramu tolyanga ensimbi ezitali zizo idha ma kunta muqtadira bwobanga tumanyi outcomes repercussions ezigenda ova mu nsimbi z'olidde yagamba nti fadhulmu yarujiu uqbahu ila nadami obulyazamaanya obubbi obulyake ojja kwesanga nti obuddiro bwabwo genda kwesanga nga olimu abagenda okubeera nti bejjusa nagamba nti tanaamu ainak bwomala okulyazamanya bwomala okulya ensimbi eza haramu bwomala okufera bwomala okubba noddayo waka ne weebaka walmadhulumu muntabihun ono gw'olyazamanyiza gobbye tasobola kwebaka yad'u alaik awanisa emikono maaso ga Allah akusabira wa ainu llahi lam tanami Allah tabaraka wa taala ezimu ku sifaati ze yagamba nti la ta'khudhuhu sinatu wala nawm n'okusumagira kwokka Allah tasumagira kati gw'olyazamanyiza obbye olya okoze obulyako ogenze ewo weebasa wadde mukyalawo n'abaana basomye naate omusiraamu gw'olyazamanyiza gw'oliddeko ebibye tasobola kwebaka yad'u alaik akusabira mu maaso ga Allah ay Allah ashtaki fulani ilaik washitiibwa Allah nkulopera omuddu ono yandyazamanyizza ay Allah yanzibye yankoze bwati ne bwati lwaki Allah tagenda kukwata mu maaliyo lwaki Allah tagenda kukwata mu makubo agabadde gavaamu ensimbi agateekeko natti bukere ku makyo ogambe nti ekonomi efuuse ekonomi abaye esente zibuze naye ne weerabira nti ensimbi ze walya ensimbi zo z'okozesa tezibadde zizo lya katono nga kako Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukateeka mubaraka adhan okubeera nga oli ekingi wallahi nga si kikyo tosobola kubeera na mirembe wala omugagga omu mwamulayo ku tv yabadde akaaba sente zibazitutte sente zibazitutte sente ze zigenze nenjagala otunuulira abantu be yali azamaanya abantu be yasanga mu kifo nga balina bye baali bakolera najjamba zekulaakulanya kifo n'abagobawo akatale ne kajja emirundi n'emirundi abantu ne bagenda abantu ne bakaaba amaziga abantu ne bakola subhanallah bukedde ku macanga naye akaaba lwaki akaaba amaziga g'abantu ge bakaaba akatale ne kabeera nga kajja emirundi emeka bakera ku macanga bazimbyewo n'abantu abo be yakaaba amaze kulowooza nti batudde butuuzi tebasaba Allah waabwe taliiyo bukedde ku macanga yali mu ssanyu essaawa zino ali mu kooti ali mu kukaaba lwaki olaba nti oli wa bbeeyi nnyo abantu n'obayisaamu amaaso n'obasengula n'obagoba n'otabawa sente n'otabawa nsimbi zaabwe ne bukedde ku macanga gwakaaba njagala omanye nti omulyazaamaanya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba baka yagamba mu hadith inna allaha la yumli lidhalim fa idha akhadhahu lam yaflituhu omuntu omulyazaamaanya omubbi omufere amala ebbanga nga alyazaamaanya afera ne wallahi Allah n'amala amukwatako bw'ati tasobola kuluwuuka kati yeebe entandikwa y'amaziga gokkaaba bantu be walyazaamaanya bewabba bewafera kati yessaawa naawe okifiiringe idhan abooluganda twegenderezenga nnyo ensimbi zetulya lyensimbi eya halaali nga tulina gwokosezza tulina gwolesa akaaba amaziga naye olwaleero waliwo abasiraamu olwaleero ensimbi baziyina emmotoka baziyina ne bali ku misaayi gy'abasiraamu bannaabwe bali ku maziga g'abannaabwe bali ku bibanja by'abannaabwe bali ku bakyala b'abannaabwe bukere ku makya Allah akuggyeko ensimbi naawe kabe nti ekonomi efuuse ekonomi ma lakum kaifa tahkumuun twetegereze barakallahu fikum tumanye nti ensimbi zetulina tuzijja mu makubo ki nga tonnakaaba bw'onaaba otegedde ensonga eyo ojja kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah tabaraka wa ta'ala akusiimye ensonga eyokuna barakallahu fikum adamu alaawo huquuqu lmaaliya abantu okubeera nti Allah bawadde ensimbi ne bagaana okubeera nga bakwata haqqi ya Allah tabaraka wa ta'ala okubeera nga bagiwaayo
abavubuka ero Allah tuwadde ensimbi alhamdulillah naye ojja kuyisanga shaabun omuvubuka ma yastatiu an yasnaa al-udhiya tasobola kukwata mitwalo 2 agula akabuzi akasale ku dhuhiya walakin naye ate mwana wattu yamliku aljawali alhaditha essimu gyakwata ya bbeeyi ya bukadde 4 naye wallahi akabuzi ka mitwalo ameka 2 tasobola kusala nosanga shaabun omuvubuka awasizza n'agenda e Bulaaya lishammi lhawa okuwulira ku mpewo y'e Bulaaya emufuuweko naye nga tasobola kukwata miliyoni 2 genda kukola hijja. Allah akubanja, Allah tonnamuwa haqqi ye bukeere ku macooka ab'amaziga ogambe nti ekonomi efuuse ekonomi naye tunuliramu akaseera kali Allah ng'akyakuwadde ku nsimbi, Allah ng'akyakugabidde okyalina ssente wamuwa haqqi ye. Zaka wagiwaayo, wakola hijja, wasaddaaka ati nedda, Allah amakuba agataddeko natti. Katutandise okukaaba basiraamu nga tonnakaaba maziga, tonnatuuka mu mbeera efaanaganako bwetyo. Raaji' nafsak, weetereeze ku kyengera Allah kyakuwadde nga Allah tannakitwala. Tu'rafu an-ni'ma ba'da zawaliha, ekyengera okimanya ddi Allah nga amaze okukitwala. Abalina ensimbi Allah bawadde mugende mukole hijja, mugende mukole umra, mulise ku banaku ensimbi Allah nga tannazibajjako. Bw'anaazibajjako ne mukaaba temunenya muntu yenna, mwenenye mwekana mweka. Lwaki? Mutegedde ekyekyokukola ne mugaana okukikola kati Allah akuttemu ataddeko natti ate mutandise okukaaba ekonomi efuuse ekonomi. Abooluganda twetereeze, tweddabulule, tugenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah tabaraka wa ta'ala atusiimye. أقول مما تسمعون أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إن الله هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ويرضى، ثم أصلي وأسلم على حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، abooluganda jazakumullahu khaira, tuli ku nsonga eziviirako Allah tabaraka wa ta'ala oboolyawo amakubo agabadde gavaamu ensimbi, agabadde gavaamu riziki, Allah subhanahu wa ta'ala agataddeko natti. Musajja n'abeeraawo, omukyala n'abeeraawo n'anoonya omwana okumala emyaka 5, emisiba mugiwulira naye nga wallahi Allah ayisiriza ku ki? Ensimbi zibateeka mu mbuto zaabwe za haramu, ensimbi zaliisa abaana ne famire ye za haramu. Allah tabaraka wa ta'ala n'akugabirira ate n'ezzadde wallahi ng'okyali haramu, mu lubuto kyateeka mu haramu, okyali mulyaza amaanya, ensimbi Allah azikuwadde osasaanyiza mu haramu. Idhan abooluganda twetereeze, tumanye nti ensi tugenda giwangalako kaseera katono, anytime tugenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Bannange, Allah subhanahu wa ta'ala wabakuwadde ku nsimbi akushukurumiza kwatako mu maali yokwatako haqqi ya Allah ogimuwe nga tonnakaaba ekonomi efuuse ekonomi. Jakwisanga nti abagagga abasinga bakaaba bizinesi zeesibye konteina bazikutte, simanya zigudde mu nnyanja, simanya biki, ne wallahi ku nsimbi Allah zabawadde takulampa hijja. Waliwo haaja omu Allah amusaasire, wallahi bw'obalamu ensimbi ze ali mu biliyoni nga 5, biliyoni nga 5, ne wallahi taginaako Makka. Biliyoni 5 okwatako miliyoni 2 mimma ataaka Allah, kwekyo Allah kyakuwadde, just only 20 millions ku biliyoni 5 ogenda okola hijja, wallahi ngalaba nti sente ze bwazikwatako zigenda kugwawo. Singa Allah agera zonna ne bazibba ne bazitwala, ate nga kisoboka ogenda kabirirani, ogenda kabirirani musiraamu? Tewali chance. Allah kyagikuwadde gikozese, utilize it maximum. Kikusenga tunasinkana Allah, ennaku zino abantu bafa naffe tugenda kufa naye nga tonnafa. Chance Allah gyakuwadde ng'okyali ku nsi ogikozesezza bulungi. Bannange abasiraamu twebeereremu nga tunasinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Nsembyayo ensonga eno, barakallahu fikum. Ensonga egamba nti naqsu al-mizan wal-qiyal, al-mikyal wal-mizan, abantu okubeera nti ebipimo ebigero ebitundibwa olwayo tebikyawera. Jakwisanga nti lwaira abasiraamu batwesiga nti musiraamu Abdallah alina bbuca wali waggulu, jakwisanga nti abantu bonna gye bajja ne bagula ewuwo, tugula ku dduuka ewa musiraamu. Lwaki? Bamanyi nti omusiraamu yalina obwenkanya,
omuntu omusiraamu yatuukiriza ne wallahi kijja kuba kyannaku nnyo musiraamu nga akanyama koopima sukaali gwopima ebijanjalo byopima wallahi nga tebiwera. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wailun lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala nnasi yastawfun wa idha qaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Subhanallah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Banonyanga ensimbi, banonyanga kuweza kujamaa almal, bala ki kunganya nsimbi babere babbeeyi ku nsi bavuga amotoka ag'ebbeeyi ne wallahi Allah agamba nti ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Subhanallah, balowooza nti tubagenda kusinkana Allah tagenda bazuukira. Bapimanga ebipimo nga tebiwera, bapimanga ebipimo nga tebiwera, baliteekamu buli azaamaanya ejjinja baliteekamu ebiveeraveera, sukaali apimwa takyawera. Naye nga lwaki naffe tukaaba bannange ekonomi efuuse ekonomi, abamaduuka bakaaba naye nga ate wallahi bamanyi haramu ayo gebakola mu maduuka agaabwe. Ebintu byebatunda olwayo tebikyawera. Bw'ogenda mu butale amatooka agatundibwa bagagyeemu dda eminwe egimu, nagamba nti ettooke liiryo naye nga agyeemu eminwe egyo nga 10. Maaso ga Allah agenda giddawo egyo, balabanga ekyabulijjo. Subhanallah, bakola ghishi ya akhi. Naye bakaaba amazima bannange ekonomi efuuse ekonomi nga tonnakaaba. Raji'i nafsak, soka weetereeze. Omukazi najja oba omukyala najja n'agula enkuta y'ettooke n'omubuzaabuza n'ogenda nga osokolamu osobole okuweza, osokolamu osobole okuweza, kyokka ate ng'agenda kukusasula nga tonnakaaba. Musiraamu soka weetereeze musiraamu. Buli muntu ku mulimu gwo gwonna gwakola weetereeze nga tonnasinkana Allah tabaraka wa ta'ala. Ebintu byotunda biwera oba tebiwera nga tonnakaaba ekonomi efuuse ekonomi. Allah nga tannateekako natti nga tonnakaaba. Musiraamu tunuulira embeerayo ne Allah tabaraka wa ta'ala. Kaifa haaluka ma Allah, enkolaganayo muamalatuka ma Allah ma nnaas, enkolaganayo gwe ne Allah n'abantu eyimiridde tefaanaganeeta nga tonnakaaba ekonomi efuuse ekonomi. Bannange nga tetunnakaaba tusooke twetereze basiraamu. Jja kwesanga nti tukaaba ekonomi efuuse ekonomi nga ffe ffennyini ffe abafuuse ensonga lwaki, naye ng'ate lwaki nga tumanyi kyekyokkula. Baddu ba Allah tweddaabulule twetereeze tugende okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala atusiimye. Ensonga nnyingi obuulyawo ziraga nti Allah tabaraka wa ta'ala riziki yakiteekako natti, ekonomi efuuse ekonomi naye nga ffe abafuuse ensonga. Biidhnillahi tabaraka wa ta'ala in utihat lana alfurusa, Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaatwongerayo ka chance biidhnillah nate tujja kwongera okulaba ezimu ku nsonga si masonga lwaki ekonomi efuuse ekonomi, lwaki amakubo agavaamu ensimbi Allah tabaraka wa ta'ala yagateekako natti. Ala fasallu ala alhabibi almustafa امتثالا بأمر ربكم حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عازبا إلا زوجته ولا فقيرا إلا غنيته يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم لا تنقصنا ولا ألبسنا. اللهم ارزقنا رزقا طيبا حلالا مباركا فيه. اللهم ارزقنا رزقا طيبا حلالا مباركا فيه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الكبر وقنا عذاب الصراط يا أرحم الراحمين. وارض اللهم عن أصحابه أجمعين منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والتابع التابعين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.